Okusinziira ku byavudde mu bigezo bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde ebifulumiziddwa olwaleero, ku mulundi guno abayizi abawala baakoze bulungi okusinga bannaabwe abalenzi. Akulira St Andrews Kagwa Gombe High School Kiwalabye Male atubulidde nti wadde abayizi baafiirwa bingi eby'okusoma olwa covid, abayizi baabwe basobodde okuyita obulungi naddala amasomo ga ssayansi. Nafunye point 19 ku A-level nga nabadde nkola PCM nga nina air physics, bio chemistry ne air math. Abaana abasomera ddala obulungi kuba ndabye nga asinze obubonero ayina 19 ayina points ezimusobesa ogenda okusoma obwa engineer mu ggwanga n'abamugoberedde abalala bwe batyo. Ndabye nga tulina abaana abafunye A mu kubala bayitirivu, aba physics nazo nzirabye nnyingi. Njagala kwebaza Katonda eyansobozesezza okukola obubonero 16. Mbadde nkola DEG. Twebaza Katonda kubanga yatusobozesezza ebibuzo byaffe okudda ng'abaana bayitidde waggulu nnyo. Abaana baffe abasinze bafunye points 18 mu arts n'owa sciences. Owa sciences adde akola PCM points 18. Asose ayina points 18 nga badde akola BCM ate omulala naye aba 18 17 n'aba 16 nga 7 awo. Tutuuseeko ku Midland High School n'amasomero amalala mu Kampala n'emiriraano ne batubulira nti abayizi baabwe baayise bulungi. Twebaza Omukama Katonda nti abayizi bayise bulungi. Tulaba nti challenge ndoze eryemu yokka abayizi ba biology balinamu ku challenge naye nga bw'otunulira ebirala byonna babiyise bulungi era bwe tutunulira final scores wano buli mwana asobodde okuqualifying ogenda mu university. Nakoze points 2 maximum points 2 nafunye D1 mu buli paper eri principal. Omwana wange mu senior 4 yafuna obubonero 2 n'akaaba kuba yali asuubira obusinga kaawo. Nene tumugamba tokaaba guma kola nnyo olabe nti agabiri ogafuna mu senior 6. Neebaza Katonda olunaku olwaleero nti akimukoledde. Twebaza Mukama ku performance y'abaana ennungi eno gye tufunye. Tusobodde ofuna omwana wa science ne points 20. Tusobodde ofuna omwana wa arts ne points 20. Actually aba science bali 2 bafunye points 20. Twebaza abasomesa omulimu gwe baateekamu amaanyi ge baateekamu. Abamu ebyavudde mu bigezo babyewuunyiza olw'embeera ya covid gye baayitamu. Bagamba abazadde babayamba kinene okukolaganira awamu n'amasomero. Senior 6 bigenzo okudda ng'abaana bayise bulungi nnyo. Best waffe afunye 19 Kibongo Patrick. Tulina Apoloti Bridget afunye 17 mu BCM. Tulina Nakandi Winfred 17 BCM. Tulina Nabukalu abaana bonna bayise bulungi. Nafunye points 16 era nga nabadde nkola BCM stroke ICT. Abaana baffe bakoze bulungi, ayabasinza ayina 19. Ate abasinga bonna bafunye all the 3 principal passes. Bona baqualifying ogenda mu university. Amasomo gana ga sciences abaana bagayitidde waggulu eyasoose ng'atwala amasomo ga sciences ayina 19 era nsuubira agenda ku engineering. Mwebale. Nkoze points 2 mbadde nsomera ku St Mark's College Namagoma nga njagala kwebaza abasomesa abambeereddewo. Twebaza Mukama abaana bano bwe mulaba wano bakoze obubonero bulungi nnyo tumu aba 2 19. Twebaza nti nno tugasse ku bya Olive byali ebirungi ennyo. Twebaza Mukama eyansobosezza ofuna 18 points. Twebaza Mukama tusobosezza okuyita obulungi mu siniya ey'omukaaga. Abayizi baffe abasinze babubonero 18.
Abasomesa bagamba nti ne kalikyulamu empya ng'eteereddwa mu nkola mu bujjuvu abayizi bakola bulungi n'okusingawo kubanga ebawa okuyiiya. Kyokka bagamba nti singa gavumenti teteeka bikozesebwa mu masomero naddala ag'omu byalo, kalikyulamu empya tegenda kuganyula kutuuka ku bigendererwa byayo. Sandra Nakiwala, NTV, ku ssaawa emu.